Leero Sunday lunaku lwa kusoma munzikirize empiseewo obubaka bwange buno baganda bange ne bannyinaze. Musiibye mutyo bamusuze mutyo okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana. Alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Munnayuganda munnange, obadde okimanyi nti mu Afrika yonna Uganda y'ensi esinga mu Katonda? Obadde okimanyi nti mu Afrika yonna Uganda y'ensi esingamu abakkiriza? Obadde okimanyi nti mu Afrika yonna Uganda y'ensi esinga amasinzizo? Bw'ogeraageranya omuwendo gw'amasinzizo oguli mu nsi yattu Uganda mungi nnyo n'okusinga oguli mu nsi za Afrika zonna ng'ozigasse wamu kanywa. Uganda oba wakayita ku muzikiti n'osanga omuzikiti omulala ekitegeeza nti tumanyi Katonda era tulina Katonda. Uganda oba wakayita ku Ekereziya Katolika n'osanga endala ekitegeeza nti tumanyi Katonda era tulina Katonda. Amakanisa mangi nnyo mu nsi yattu Uganda, agaba Adventi, agabalokole, agorthodokisi n'amadiini amalala mangi nnyo omuli n'abakristaayo. Amakanisa mangi nnyo ekitegeeza tumanyi Katonda era tulina Katonda. Amakanisa g'abalokole mu Uganda mangi nnyo n'okusinga emizigo egisulwamu abapangizi ekitegeeza tumanyi Katonda era tulina Katonda. Naye wadde nga guli gutyo nga tumanyi Katonda era nga ffe tusinga okuba ne Katonda, musooke mwebuuze lwaki ffe tutalina kisa kya Katonda? Munnayuganda munnange, wali ozzeekaawo ne weefumiitiriza nti Uganda y'ensi esinga okuba ne Katonda, Uganda y'ensi esinga n'okuba abakkiriza, Uganda y'ensi esingamu amasinzizo, naye ate y'ensi etalina kisa kya Katonda. Nazzikuno Mukama bwe yali atonda ensi yattu Uganda amatoobuta, yagiwa ebintu eby'omuwendo, yagiwunda n'omutima gumu era nsobola okukugamba ti Mukama Katonda bwe yali atonda Uganda ndowooza ku olwo olunaku yatonda ensi emu, Uganda n'agiteekamu amajolobera makubuura. Uganda yeeyina weather ennungi, n'omuzungu kwe yasinziira agituume Pearl of Africa, ng'atendereza okuwunda kwa Mukama, ng'atendereza design za Mukama ze yateeka ku nsi yattu Uganda. Uganda y'ensi erina ennyanja, Uganda y'ensi erina ensozi, Uganda y'ensi nga bw'oyoya akabugumu osobola okukafuna, Uganda y'ensi nga bw'oyoya akawewo olina w'okajja. Naye sooka weebuuze lwaki olunaku olwaleero Uganda y'ensi etalina kisa kya Katonda? Ate nga Mukama Katonda mu kutonda ensi yattu Uganda yali akulaze nti y'ensi gy'asinze okuteekako ekisa kye. Kakati tuddayo ku drawing board twebuuze ekisa ky'Omukama Katonda eri Uganda kyabulira wa? Ekisa ky'Omukama Katonda eri Uganda kyabulira wa? Bw'oba n'omukyala ng'abadde akwagala nnyo n'olaba ng'atandise okusuuka, osooka ne weebuuza omukwano omukyala ono gw'abadde anninako gwabulira wa? Nasobya ki? Bwe mba saasobeza yafunyeyo omuganzi omulala, nazza gwaki? N'olabika okuba ng'onoonya weewaava akabasa era onoonye solution, kubanga by all means omukwano gw'ono omukyalo okyagwetaaga. Kakati nga naffe bannayuganda lwaki tulina okunoonya ekisa ky'Omukama Katonda kyabulirawo? Kubanga ekisa kye tukyetaaga. Ne bw'olikola ebingi ennyo mu nsi, ne bw'olikola biki nga toliko kisa kya Katonda togenda kufuna. Waliwo abantu abasinga okukola ennyo mu Uganda, abakeere ennyo oba mu nsi yonna, naye ng'ate be basinga obutafuna. Kitegeeza tebaliko kisa kya Katonda. N'olaba oli ng'atudde mu ofiisi ye nga ssente ye takyazinoonya, zinoonya munoonya, ekitegeeza nti aliko ekisa kya Katonda. Kakati mbuuza bannayuganda, ekisa kya Katonda kyabulira wa? Era tukoze tutya okukizzanga ffe bannayuganda? Kubanga kkiriza obagaana tetukyaliko kisa kya Katonda. Okumanya ekisa kya Katonda kyatuvaako, yatuwa embeera y'obudde ennungi ennyo, yatuwa ettaka eddungi ennyo, naye essaawa eno olw'okuba tetulina kisa kya Katonda tusimba oba tusiga ne tutuuka okukungula nga tetubazizza ne bifiira ebimu mu ttaka, oba ne tukungula obukunkumuka. Tunoonye ekisa kya Katonda. Mulowooza kyabulira wa? Nga ne bannaddiini abaali tuyambyeko okunoonya ekisa kya Katonda bafuuse bassekasobeza. Uganda gy'osanga omusumba ayimirira ku katuuti n'akugamba nti nakwana Susan Makula, ne muganda naye nkukwana naye ate ndi mufumbe, bisigadde omusumba Kayiza ajja bikunnyonnyola. Ye Uganda. Uganda gy'osanga munnaddiini akulembera abasiraamu ng'atunze limba agisenze, asenze basiraamu banne obugumba ne bukukunala buti kungulu. Uganda gy'osanga father
nga waayiriza omwana w'omuntu okumulemesa essomero n'ebigenda okuzuuka nga faadha oyo ali ebisiyaga. Uganda tuddemu tunoonye ekisa kya Katonda. Ekituufu kiri nti tulina Katonda era ne Katonda atulina, naye ate tetukyaliko kisa kya Katonda. Ekisa kya Katonda tulina kankangereze mu lulimi lw'ekisamize mu nsonyiwe. Tulina okukisamirira tukikomyewo. Kubanga kkiriza Obaganda ekisa kya Katonda kyanyiga ne kigenda. Ekisa kya Katonda kyatandika okunyiga mu myaka gy'ekinaana nga bajjajjaffe basobezza ne bakuumisa pusa amata gye bayita Yoweri Kaguta Museveni. Ensi yattu Uganda yali ekulukuta emyala, eyali ekulukuta emigga, eyalina akawewa akalungi. Ensi yattu Uganda olunaku olwaleero ekulukuta musaayi. Ensi yaffe Uganda yalina akawewa akalungi akava ku butonde bw'ensi. Ensi yaffe Uganda olwaleero ewunya bivundu biva mu warehouse, ebiva mu mirambo gye basse, ebiva emulaga ewatali ggwanika liryakitiivu. Tuddemu tunoonye ekisa kya Katonda bannayuganda bannange. Ekisa kya Katonda kyatuvaako. Bajjajjaffe banyiiza Omukama Katonda, kubanga Omukama Katonda yawa bajjajjaffe ensi amata obutanga balina gikuuma bagikwase bazzukulu baabwe nga nsi nnungi nnyo nga Mukama bwe yagibakwasa. Ensi mu kifo ky'okugikwasa bazzukulu baabwe nga nnungi nnyo baagiwa Yoweri Kaguta Museveni, Mukama gwe yali abalazeeko edda obubonero nti ono tagwanidde kukwasibwa bisumuluzo bya nsi Uganda agivuge. Kubanga Mukama yali yabalaga dda nti ono tayinaako malaalo waabwe. Gwe noonyaayo amalaalo ga jjajja wa Museveni mu Uganda, noonyaayo obuvo bwe. Yekolera Itongwa nsobola okukubuulira empyanga 10 mu enva, nsobola okukubuulira olunyiriri okuva ku jjajjange yasooka paka we tuli wano olwaleero. Yoweri Kaguta Museveni tomukaluubiriza nnyo mugambe mbuulirayo jjajjaawo omwe emabega ali mu Uganda, ova mu luserwani. Ekijja ky'aba Museveni ndowooza kusooseeko maama we ne taata we bawummule emirembe. Oyo Mukama yamubalaga obubonero, temwasooka kumwebuuzaako naye ovaawo oli mwana waani, oli muzzukulu waani, oli munnayuganda oba oli mugwira. Mwe mwakwata bukwasa ensi yaffe amata obuta ne mugimukwasa, ate nga Mukama yali amaze okubalaga obubonero, kubanga yali yabalagako nadda nti ono yali payireti abbira ku mazzi. Nkiddamu, Mwami Yoweri Kaguta Museveni wali payireti, wali mubbi wa ku mazzi. Ebyo byonna bakitaffe bajjajjaffe baabiraba, Mukama yabibalaga. Bo ne basalawo okufugibwa obusungu bwe balina ku Dr. Apollo Milton Obote, ne basalawo okugenda na mu byakira ebbanga, kubanga Yoweri Kaguta Museveni mu byakira ebbanga eyali mu byakira ebbanga essaawa eno atufuukidde kagumba, tulina kumwegoga. Ati gumbudde abaana b'abantu, obukenuzi, enguzi, obulabbayi, obutemu, okusiba, okubuzaawo ye baana baliwo mu Uganda. Kakati nga tunoonya ekisa kya Katonda nga ebikyagenda mu maaso mu nsi yattu Uganda, ekisa kya Katonda kinaavaawa okutuddira. Ekisa kya Katonda kyatwamuka, kubanga Mukama bwe yali atutonda yatuwa obusobozi, mikono, emimwa, amaaso, ebigere, buli ekyetaagisa omuntu okwerwanako singa abanyigiriziddwa. Omukama Katonda yakituwanga bannayuganda. Naye tukkirize tugaane, tetukozesezza Mukama kye yatuwa kwetakulizaako lunnabe. Ne Mukama atugambye, mwe bannayuganda, okubaddiza ekisa kyange musooke mugjewo emiziziko egiremesa ekisa kyange. Tewaliyo malayika ekyala mu nnyumba nga mu nnyumba eyo mulimu amasannamu. Tewaliyo malayika ekyala mu nnyumba nga mu nnyumba eyo mulimu ebibbo. Tewaliyo malayika ekyala mu nnyumba nga mu nnyumba eyo mulimu ebintuntu. Bw'oba oyagala okukyaza Omukama Katonda mu makaago, olina okusooka okweggyako abo b'oyita bakatonda baabala, then Mukama Katonda n'akola ki? N'alyoka akyala. Kakati ne Mukama Katonda nga ffe bannayuganda olunaku olwaleero okutuddiza ekisa kye, tusooke tuggyewo emiziziko egiremesa ekisa kye okuyingira mu nnyumba gye bayita Uganda. Mukama anaayingiza ate ekisa kye? Mu Uganda omujjudde obutemu. Mukama anaayingiza ate ekisa kye? Mu Uganda omuli bannaddiini abawemuzi. Mukama anaayingiza ate ekisa kye? Mu Uganda omujjudde okusiba.
mu Uganda omujjudde omusaayi, mu Uganda omujjudde obulabbayi, mu Uganda omujjudde obukenuzi, mu Uganda omujjudde bannaggwedde ababba amabaati g'abawejjere. Mukama Katonda anaateekamu atya ekisa kye nga tuyita ekisa kya Mukama kidde. Tusooke twerwaneko, twerwanirire, tujjewo emiziziko egireetera Mukama obutatuddiza kisa kye, kubanga gye emiziziko gye gyatuggisaako ekisa kya Mukama. Magambye Mukama atuuka atya okutuwa embeera y'obudde ennungi, ettaka eggimu, naye nga bwe tusiga bifiira mu ttaka tetulina kisa kye. Naye ng'ekisa kye mwenna mumanyi omuziziko ogukiremesezza. Nze Yekolera Itongwa mu gitambuze ngenze. Sinaakalako embadde nerabidde baganda bange ne bannyinaze munzikirize nkayiseewo. Mwannyinaffe Olivia Lutaaya akulunguludde mu kkomera emyaka egigenda mu 3 yaleka omwana ebweru. Naye keyateeka alabirira omwana oyo abadde ansabye nti omwana enkya ku Monday wakudda ku ssomero oba alina okudda ku ssomero, naye requirements zimuyinze. Abadde talinaamu nga bulijjo kubanga ebbanga eryo lyonna yabadde alabirira. N'ansaba mukubireko enduulu gye muli baganda bange ne bannyinaze, mumudduukirireko na buli omukyanaaba asobodde asobole okufuna requirements ezizza omwana ku ssomero, oba asobole okusasulako n'ekitundu ku fees ow'omwana ku ssomero. Era wano wensinziira ne mbasaba baganda bange ne bannyinaze, omuzira kisa yenna ali eyo ng'oyinamu osobola n'okweyama omwana wa Olivia nti ŋŋenda kugula ebikozesebwa byonna ebimuzza ku ssomero, ŋŋenda mmusasuliranga fees. Tukkirize tugaane nti omwana w'omusibe naye abeera mulekwa kubanga ekkomera ggeena ya ku nsi. Omufu aba takyasobola kulabirira baana be n'omusibe bwe guli. Mbadde nkusaba munnange, Allah ajja kuddizaawo, Yesu ajja kuddizaawo, labirira omwana ono mulekwa. Bambi omukyalo oyo keyateeka alabiridde omwana oyo okumalira ddala ebbanga eryo lyonna, naye akoolumu aŋŋambye bimuyinze, n'asaba mumukwatireko. Yenna alinawo ky'olina kiteeke ku 0773 97 17 57 0773 97 17 57. Eyo ennamba yange ereeta Abdul Kikomeko. Bw'oba owulira oyagala zituusaayo direct era still osobola okugwa mu inbox yange n'onsaba ennamba ya keyateeka oyo. Yenze Yekolera Itongwa, musiibe bulungi, mweraba.